abantu begamba bayiganga mazzi bajja tebalina nawe bagenda kubeera nga batuula manyi tige mukozesezza ekyabantu okujja tekikyasaana nakubeera mu bibuuzo byetubuuzibwa kuba kati ekyo kyo kiri it is an obvious case. Ensonga lwaki tukubuuziza nti abaana badda mu masomero ebivulo ebimu bifunye abantu naye abantu bamusolesole naye bwe tulaba nti buli kivulu kyemutegeka e Kampala wano nebiba ebitundu nga birinanye Kampala munnange bikwatayo ate abantu ne bajja ne babooga awamu ne mukuba n'emigo ne badda ewaka. Kisa kya Katonda kubanga abantu waffe abo boolaba eno ekivulu okufuna oba obutafuna nebyotimbye ensonga nkulu nabyo eba nsonga nkulu so kyoteekateekedde abantu okubawa nakyo kibeera kikulu kubanga kati ffe enteekateeka zaffe zino toyinawo ogenda kuddamu bisanga walala kati osobola okwesanga mbuno waliyo omuyimbi gundi n'omuyimbi gundi negundi naye kati Suuna ne Mbazira Tonny mu Uganda tuli aba kiba kiwedde babiri kati bw'otulaba wano oba olina kuddamu kutulaba walala togenda gamba nti nno olwaleero abakola nti Suuna avudde wano waliyo abakola nga ye abalala abagenda okuddawo enkera tuliwo ffe kati oba olaba nti buli chance abantu bwe bagifunidde okujja mu bagyeyambisa mu bulungi ne bajja mu bungi era mu bivulu byammwe tulaba nti temubeera bayimbi temulanga muyimbi yenna lwaki temulanga muyimbi ate ne musigala nga mufuna abantu kakodyo kike mukozesa twayagala nnyo okukola ebitali bya bulijjo olw'ensonga nti mu Uganda feffeka ba media personalities feffeka kino kikwate bulungi feffeka mu bukomera feffeka abatimba show nga tekuliko muyimbi omu yadde omuto w'emyaka 2 abantu ne bajja mpulira ndowooza nti naawe obeere kubanga ekivulu kino kwabaddeko abayimbi bayitirivu nga bajjudde ku posta nga bapresenters abalala bakola tekyali kwewunyisiza nti abantu nga bangi bayingira naye kati okyewuunya based on the fact nti yeffe abantu bazze kulaba ffe ne bw'onaaleetaani nga tetuzze era bajja kusigala bakubanja tolina nakyosobola kubakolera n'obagamba nti nno nti katubateerewo kino ku lwakiri nga bw'oyinza oga nti omuyimbi gundi tazze naye waliwo gundi yasobola okugira abantu ne batakola ki kati ffe tetulina bakitaki replacement tetulinayo omuntu yenna asobola kulemesa abantu kumenya butebe nga tetuliiwo feffeka basobola okulemesa wetuwadde mulayinyawo obedde abamu banga tuba tuluzamu kamera baga nibabuno omusajja bwalogerawa tubaddemu ekibuuzo ekyo ffe twalogeramu ffe twalogeramu ffe twategeera kyebaagala twategeera bye balya mu woteri yaffe bye tubafumbira ababuuka bubuusi ne tumanya bye mwagala ne tukola ebyo lyeddogo lyokka tewali kirala waliwo nnyo sayansi mulalayo kati bwe muyinza okuwa abadijje b'ekkololo ab'enfula ba ainomo abo bo tetubalinaako buzibu basigale nga bagenda mu maaso nekye bakola tetubalinaako temusobola kubanga mushalinga ku masanyalaze ge mulina okulaba nga nabo mubawaako ekirungi bagenze bajjako mu bivulu byaffe era balabe ebibeera babadde bajja vidiyo zinga zibaddeko nnyo ku mitimbagano okwo babadde bajjayo abamu bajjayo mu kasirise naye twebaza abo abajja mu lwatu ne bajja ne mu mataala ne tubakolera vibe awo ne babakubirako mu ngalo kuba bino ebintu buli muntu yenna ali mu art anyumirwa nnyo okulaba ku bantu nga bayise ne bakuŋŋaana najja mu maaso gaabwe ne bagwa eddalu buli omu kyayagala naye oluusi bigaana bugaanyi so badijje b'ekkololo tetubalinaako buzibu naffe tubaagala nnyo era ebivulu byabwe babitegeka n'abantu abo bwe bafuna obungi bwabwe naffe tubanyumirwako nnyo bambi bebabeera abaabwe ekiba kirungi n'oguma n'ekikyo kama Katonda bebabasazeokuwa naffe Mukama asalawo natuwa bano abangi nga naffe ne tubonaabona n'abangi baffe nabo nga babonaabona ne bantu baabwe nga 15 naye Mbazira 15 wamanyi nagwe omanyi ekivulu omanyi waliwo ekivulu kyenalabako kyali baku Serena waliwo bakiteeka eyo naye nga olaba abali mu audience nga bano abapafomya ku sitenya buli omu amuyita erinnya nga bamanyi kibi okumanya abawagizi bo so kati tubaagaliza bakole ekyo bagende mu maaso wati situgambye ate dijje tugamba badijje b'ekkololo be mwatubuuzizzaako nedda naye nga lwaki abantu mubayisa mu lugo mubalanga
omanyi bino bintu kino si kyekivulo kisoose ebintu bino tubikoze for some good time kati abantu abo okubasibira akantu ako mwe bayita bamala kusukka bungi kubaka tuyingira bino ebivulu tutandika okukiranga from day one nga tumanye ebinakivaamu nti abantu baffe bo ebyaddala babeera bangi era abaludde nga mugoberera nga mukola coverage ku bintu byaffe muludde nga mukiraba so tumanye abantu baffe obungi bwabwe n'engeri gye bajjamu kati ku ssaawa eno tetuli bweru naye tukimanyi layini zikoze omusota bweziti ate n'obungi bw'abantu abajja mu bivulu byaffe bwali butuleeteddeko ebizibu bwe bumala tuleeta ebizibu ne tutuula ne tugamba tubakoze tutya obuzibu obwasooka abantu bayanjala mu kkubo ku luguudo lw'emityana teri atakimanya nti jaamu yakwata okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya ne tugamba nti nno ebizibu bino tetulagala bituddire eba tukola olugo bayita tewali era ekkubo kkalu terina buzibu namunategeka musinziira ku ki okutegeka okusinziira ku kyokutegeka otegeeza ki like time gye mwewaamu nemugana nti katuyise ebbanga weri kitutegeka twakisalawo mu ne tugamba nti nno mugundi tutuula wansi ne tugamba nti nno mu mwaka tuteeketeekemu shows 4 2 nga ziri mu Kampala 2 nga ziri wabweru wa Kampala era ze shows zaffe zetukola nebino ebivulu by'abantu abalala bagenda batuwa ebyabulijjo bino byonna bye mutulamu ewalala baba batupangisiza bupangisa mu bivulu ebyamaanyi nga olira nti enkuuka bwe biti ebyo ebivulu ebyettabbu naye ffe tuteeka shows 4 zokka e Kampala tukolayo shows 2 neyokumakutano kati tugenda kudda ku samiti Kyengera bwe tunaavaayo tuyingire Masaka omwaka tukutandise leero kuyingira buyingizi ne Powerworks tugenda kuba tukutandise leero gwaffe owaye nina sensitive question njagala okubabuuza abantu bonna ababamanyi babalabanga Ddogo nti Tonny Mbazira wabeera ne Suuna wabeera mukoze mutya okubeera nga mukuma relationship yangwe nga muli ba close friend because nabo badije bemmanyi bali babiri nabo babadde bakola Ddogo naye bayawukana ensonga zirimu mbw abakazi mukoze mutya okulaba nga mustandize out ebbanga lyonna ensonga y'abakyala tulina omukago gwe twatta gwe bayita tontambaala siri kutambaala tontambaala siri kutambaala adi kufe tekuliko bosi wa munne fe buli omu bosi we naye mu ngeri gye twakirukamu yensonga kisobodde okuwangaala naye bino kasitambirera mbu ono bosi woono wabeerawo tabbu nnene kubanga bino emirimu egyaffe gimanyi jja ne ego ekika ekyawaggulu naye buli omu kumanya buvunaanyizibwa bwalina okuplayinga olubimbi lwolina okulima mu relationship eno cause it is a relationship kirizagaana so buli omu kubaako nomanya nti nakukola kino budde bwe buti kino sina kikola bwe mbangira bwe tingira bwe nti ebintu ne bitambula kakodyo kyakali mu posita kuba posita kati kweri ebweru toliiko ati akati bino ebintu biri bwe biti nti tubadde lwakuba nti twajja mutujerega naye okubabuulira amazima kandabikemu ng'abeewaana tuli smart kyemutaalowooza mwalowooza nnyo tutyo temututwala mutyo ebintu bino twastrategizinga in a way nti eno show olabyeko Suuna naye ffe mbitukola ki wetuli show gyogenda okulaba ogenda kulaba nze kyokka era nga ffenna tukola ki olabe abaako enteekateeka gyakulemberamu then olabeko endala nga ffe mbi kwetuli era nga ebyaddala weetuli kati kitegeeza nti tugenda kubavuga shows zonna ng'ebyaddala mu execution tubeerawo realistically nga weetuli in position naye nga wakati mu kulanga tulina gwe tufrontinze then obeewo ne gyolaba nga ffe mbi weetuli ebyaddala ne ku posita nga ffe mbi twefrontinze so kakati ebyo abantu baffe balina okuba nga babibuuka abamu babibuuka abamu tebalinabibuuka naye kale kasita ffe tubibagambye misana ttuku ebiseera ebisinga abamu wakola sho nga woolabe agamba sente zivaamu zigenda kukola kino gwe kiki kyogenda okukola mu sente zigenda kulyambiza kati omuntu ng'olina bonna bonna ate n'abasinga aboogera babalimba n'okulimba ebisinga ezo bazikozesanga mu marketing tools okulanga abantu bajja mbu tugere tuyambe abanaku weebazanga nnyo mukama waba asobola okukuwa abantu nga totadde mu bukodyo obwo obw'okulimba oba bakola shows ne mukama n'anyiiga kyobola ate ebiseera ebisingira n'obasala zikola ki zibasala
tuyamba tukola ebintu ebiyamba abantu lwakuba tetuvaayo kugamba mbu no twakoledde wano ekintu kino twakoze kino twakoze kino twakoze kino n'ebirala bifaanaganako bwe bityo naye nga abo abawoza mbu sente zivaamu waliwo eyali abalaze vidiyo nga sheye ewedde n'agamba esente bamalekwa batuuse mu sini ey'omukaaga tikiriyo. And on top of that ebivulu byaffe bino bw'oba obyetegereza era nenanga gye tubirangamu teringa bwe ekifaananyi kye mwasooka obisiiga mu kusooka nti bw'otuuka tonulira kati sho ng'eno gye tulimu olwaliro wano ku Makutano tulinamu bye tugenda okuwanguza abantu bagenda kutwala pikipiki. Do you know what it means okugenda n'oyingirira omutwalo n'ogenda ne pikipiki y'obukadde omusanvu tugenda kuziba wate nga si bwe musoose tugenda gabira ba DJ computer abaana abatandika tubibawa bonna ffe tubawa buwi kuba bino ebinaffe tubijjamba clients baffe ne babituwa abaatwesiga abanoonya numbers which we already have netubibajjako netubiwa abantu baffe. So nze mpulira ndowooza nti bw'okola show nga zino zetukola nowa abantu genuinely oba osinga oli alimbye mbu tugenda kuweerera bamulekwa bwe tubatuuse mu P7 n'amaliriza nga tamumazizaako na baby class. So february tubadde tukyagezezaawo kubanga tubeera genuine and realistic to our fans. Leero show mubikoze ekyamazima kiri nti mu show zibadde mukola emabega yonna mubikoze netubimalayo mukotambudde amawanga mugenze Dubai mugikubidde mu ddungu tetunaba nno mubikoze ekyamazima kiri nti mubikoze byonna. Leero Suuna Beni netone Mbazira tusuubira ekipya kyemuleta ku stage olwaleero ati kati ffe ebyaffe era ebyaffe byeyogerera byokka tuli bakubi bandongo tetugenda nnyo okukola bubadibadi obwo tewali lunaku lugenda kutya ng'endongo ogikuba omutwe ogusulise mu ttaka era ogenda kujja obikubenga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaawo engeri gy'opakeginzeemu endongo yo nti luli nakuba bwe nti kati olwaleero kanyongeremu sayansi bwati bwe bityo yenkyukakyuka ebeerawo kuffe abakubi b'endongo. Kati ate ffe era ebyaffe ebirala nti ffe byaffe enjawulo tetugikolera nnyo wano bayire bano abantu bemulaba bayingira nga balwana ebibalwanya si lwakuba mboba stage lwakoze amatiribo nawo baki bibeera gye tukolera eri ku radios gye tukolera lwakuba olusi temutuwa nnyo budde tuwuliriza naye mbabuulireko mbabuulire amazima tuli baakabi ebyaddala bino muyinza obutabigamba abantu nga tuvuddewo naye tuli baakabi omanyi lwakigamba ntyo bwefunayo yo favorite DJ oba present omutimba eka ku kipande otuwe ennaku z'omwezi ffe tujja kujja tulabe ekinaabaawo ng'ogyeko ekyobwakabi kintu ki kye musuubira okuleka mu Uganda nga mugamba nti nenyegera kubanga ligase okugamba nti Mbazira Tonny ne Suuna kyekino ekintu kye baateekawo kubanga kiringa ekijjukizo ekimu ku byo byebyokuba nti kati olwaleero TVs ne radios zigezaako okukola ebintu byaffe. For that we are so much proud nti si bya bulijjo nnyo and by the way ebintu byaffe byajja bijeregebwa mu in a way nti abantu baali tebategeera kikigenda mu maaso ne bagenda okulaba nga bifunye attention ate neetali yawano yokka nini mu nsi yonna kakati ne bagenda nga babibuukira era program za TV mulabananga ozitwistinga bakyusakyusa amanya ne batogera binyanyanyanya ne radios naye nga bakimanya ekyaddala nti bali kuffe mu ngato zaffe mwe batambulira. On top of that tugezezaako n'okutraininga abaana abalala abaana tuba traininze in a way nti tulina abantu bangi nnyo olwaleero tugezaako okuzimba abaana nga tuyita mu kubasomesa ebyaddala then n'okuba mentalinga wano mu bulamu mu day to day life eya media n'emirimu nga bwe gitambula mu ngeri ez'enjawulo. So nze mpulira ndowooza nti ebbanga litwakamalawo n'abantu engeri gye baatupasivingamu at the beginning we've tried our best okulaba nga nti ne bwe tuba tukusazeewo enkya tunnyuke tulina abantu abasobola okutuddira bigere kuba weebali ne bwe tuba tusazeewo kwogera ano mannya nti gundi ne gundi ne gundi muyinza n'okumaliza nga abamu mukola nabo nga temukimanyi nga ffe tuba mentalinze owaye nga tumaliriza because time egenda bagoba obaka kiba muyinza okulekera abafaani bamwe ababaagala ennyo abasapootinga buli mwe mugenda ne basindika engendo ne bajja toyanza nnyo toyanzeege abalungi baffe abatwagala ennyo bwe mutyo mwebale nnyo mwebali eddala. Nze mmanyi nti no mulina ensonga yammwe lwaki mutwagala muba n'ensonga lwaki mukola ki lwaki mutwagala mu byo nze mmanyi tekisookera ddala twategeera kye mwagala era ne tukipakeginga bulungi naffe ng'abantu ne tujja ne tweyisa bulungi kuba ku ffe ffenna tewali muntu gw'ogamba mbu naayina amalala
yefuulidde vumbi ku bafaani obuzibu obuva muntu kumusitula aye n'agenda afuukira ekizibu abantu abamukoze eki abamusitudde fe tulibeera balungi eri mmwe tuligenda mu maaso bayiyizanga ebintu ebyakabi buli kaseera ebipya mpaka nammwe yatubeebaza wagizi wammwe mwebalye eddala tumaliriza mwawandiika akatabo akaboogerako wasi temujja n'akatabo kamuwale mukikulengeri abantu gye babeera nga era bazze wano mbungi nemubanga mumaketinga akatabo kamu kakati ebintu byaffe ebirimu ebiti enkola gye tubikolamu nsobola okuzzayo kati n'emabega nti olaba tutera okufulumya ennyimba tutera okukola ennyimba mmanyi mukimanyi mulimu olukuza amaanyi mu ggwanga buno zinnabadda era obwedda tujja kukubawo nga abantu bajja nabadda bannange nabadda naye nabadda tetulina radio nange netutwala olimba ne banemu tukubireko oba tulufiireko nitukole vidiyo oba olwayo tulupafominge mutuluyimbe mutulabe so nti ebintu byaffe tulina engeri gye tubikolamu nga situbikoze bifira kubanga akatabo ako kyetwakakola ne business perspective nti tukakoze for commercial purposes twakakola era waliwo abakalina naye n'abatanakafuna tulina tufunye obudde lulikafuna naye era twazze kukuba disiko si lwakusoma bitabo nk'ettambizinga Simba akagere